program olutindo nkulisa mu program zukka n'ensonga. Nyongera okujjukiza n'okutegeeza nti emisinde gy'amazaalibwa g'abaine ag'emyaka 69 egy'obuto agigenda kuba gitojja mu Lubiri e Mengo Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwe tulimu gwa April. Funa kiti yo ku mitwalo 2 gyokka wenyigire mu nteekateeka eno kubanga ensimbi bizigenda okuvaamu tuli ku kaweefube bwetambuli kaweefube okulaba nti nno twenyigira mu nteekateeka ey'okulwanyisa ensaasaanya y'akawuka akaleeta obulwadde obwa mukenenya gw'omwami naawe omukyala kikulu nnyo okwettanira enteekateeka eno ate omujoozi gwa mitwalo 2 gyokka ofunirako akasawo ofunirako akacupa ofunirako kafulaani oba ka vest ne wetaba butereevu mu nteekateeka eno toleta akoomwaka oguwedde gula ak'omwaka guno tuyita butereevu mu nteekateeka eno nonyongera okujjukiza obubenje bukyaliyo leka vugisa kima obeera ng'oli ku kkubo vuga ekidduka kino mu mbeera y'obwegendereza ng'ossa abantu abalala abakozesa ekkubo ng'obafuddeko nabo okulaba nti nno tutaasa abantu bafe bafiira mu bubenje. Abantu bangi bafiira mu bubenje naye nga buvunaanyizibwa bwakozesa ekkubo n'ebidduka eby'enjawulo okulaba nti nno tutangira abantu bafiira mu bubenje nga tuvuga mu mbeera y'obuvunaanyizibwa ate tukendeeze omuwendo gw'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano abasimattukira mu bubenje buno nga bubeera bugudde. Olunaku lwa leero tuzze kwogera ku nsonga z'ebyenjigiriza. Ebyenjigiriza nga bwe nnyonjera program tufunye obubaka okuva mu bannaffe aba Libra Vocational Business Institute era nga mu studio enkya olunaku lwa leero ku lutindo akkiriza negatte ku mukyala Sylvia Namusoke nga yakulira ettendekero lino oba ye principal wa ttendekero lino agenda kuba atubuulira bye balina ebipya byebiyinza okuba nga bikugattako ng'omuntu obutasoma buli akuze kikulu nnyo okubeera nga mu byokola byonna obaako obukugu oba obumanyirivu bw'olina ate obanga omaze eddaala lyotuseeko tokoma wabula bweyongereyo mu maaso mu nteekateeka eyo. Kkiriza mukyala Namusoke akulamuseeko ate tugere mu mboozi y'enkya olunaku lwa leero obutereevu. Neeyanziza nnyo omuteesiteesi olw'olunaku luno abawuliza baffe amannya gange nze Namukose Sylvia era nga nva ku Libra Vocational and Business Institute tusangibwa Zirowe Gayaza era nze omukulu w'essomero nze principal w'essomero erya Libra Vocational. Tweyanziza nnyo akakisa kano ke mutuwadde okujja okwogerako n'abawuliriza baffe era tusiimira ddala. Weewaawo mukyala Namusoke yakalidde bupya muzamugula. Kansoke n'ekibuuzo nkubuuze mulina courses ki ku Libra Vocational and Business Institute? Tuyina courses nnyingi. Tuyina cosmetology ebyokwekolako ebyo ne tubeera ne hotel management ne tubeera ne electrical wiring ebyamasannyalaze abaagala ebyamasannyalaze. Tukimanyi nti ensi etambula mangu etambula speed. Tuyina ICT abaana tuba exposinga to ICT ne basoma ICT. Tuyina fashion and design omutindo abaana abaagala okuyiga fashion and design abo twabateereddeyo package gyeri eya fashion and design. Tuyina ne interior design. Tuyina n'ebyokufumba byonna tubiina ku Libra. Ate tetukomyawo tuleeseeyo n'ebintu ebirala. Tuleeseeyo plumbing, tuleeseeyo ne welding n'ebyamasannyalaze tubitaddemu kubanga tukizudde nti abaana abalenzi nabo babyagala obiyingiramu ebyo n'abawala ennaku zino babiyingiramu ebyamasannyalaze kati nayo package eyo twagireeseeyo ku Libra Vocational. Yesebo. Abantu bangi nnyo abaagala okwettanira ebyokusoma naye obaolyawo bakotogera oba ne balemesebwa ebisale n'ensimbi. Ebisale byammwe ku Libra naddala kosi zino z'otubuulidde biyimiridde bitya bisoboka eri abantu bonna? Ebisale byaffe bisobokera ddala omuntu wa wansi asobola obisobola. Actually nga Libra tuyina bursaries etugabira abantu b'emuziro bwe wakataayi era abantu abajjayo bajja ne bandabanga nze principal ne tubawa bursary eyo. Fees zaffe emitwalo 69 abava ebweru abasula mu kisulo 69 then ne tugattako n'okusula mu kisulo 85. Naye abantu b'ewakataayi Zirowe Busiika wojja tuwogera ne tukkiriziganya ne tukusalirako ku kabasi ne tukuwayo ka bursary kubanga twagala buli mwana asomere mu Libra kubanga Libra brand ennungi gye twagala buli omu asobole okuyitamu ng'agisomeddemu. So ebisala byaffe si bingi biri friendly buli omu asobola okusomerawo. Yesebo. Ng'omukulu w'essomero era nzikiriza nkubuuza ekibuuzo kino ku nsonga y'ebisale. Waliwo abazadde ng'obaolyawo ayinza obutasobola kukwata mitwalo 60 mu mukono gumu n'aziwaayo ku ssomero. Mukkiriza ekibanja mpola bwe mba nga
sina busobozi bukwata nsimbi zino lumu n'enziwaayo. Ye tukkiriziganya nti omuzadde ajje wange mu office nga principal ne tukkiriziganya ne tuwandiika n'angamba kati madaamu mbadde nninawo zino ne tukkiriziganya nti sooka osasule registration waffe wa $5,000 ne tugamba kati sasulako ne zino ne tukkiriziganya ne tukola ka work plan nti ojja kusasula mu bbanga bweriti kubanga tukimanyi ebyensimbi si buli omuntu asobola okukwata omudidi ogwo omulundi gumu n'aguteekayo naye bwe tutuula ne tukkiriziganya era akaseera we kaba katuuse secretary n'akukubira akasimu n'akugamba maama Atenyi wali ogambye nti ogenda kuleetayo ku luno olunaku naye sigamba nti oba waakajja ne wayitawo ennaku 2 ne tukugoba nedda tukuwa ekiseera ekigere kye tuba tukkiriziganyizza naawe yesebo. Mukyala Namusoke, tulina abayizi abawummuze waliwo n'abayizi abali mu obayinja okuyita vacation olw'omulolo oluwanvu mulina enteekateeka ey'okulaba nti nabo oba oliawo mulina kyemuba engeri yobbasikamu mubeeko okuyigirizibwa kemusobola obbawa mu nteekateeka eno. Yesebo kati Libra is a brand ngaffe nga brand tusuubira nti n'abaana bano abasoma mu secondary school balina skills ze balina okufuna mu holiday tulina program gye tugenda okuteekawo ey'aba holiday students aba senior for vaca ne bana abali mu P7 n'abalala nga basoma nga tebali nga bali mu luwummula tugenda teekawo program nga skill development bayigiriza kukola ebyo ebintu ffe bye tukola mu practical eno mu vocational bebe batafuna chance kola mu secondary era tugenda bateekerawo program eyo tugenda basomesa okutunga tugenda basomesa okufumba kubanga kyandibadde kirungi omwana wo koma we wakanga azze ku Libra n'akomawo ng'asobola okufumbira akamera akalungi si ngamba nti kakufumbire just binyeebwa naye nga alina engeri gy'agenda obiteerezaamu agenda kufumba ku mmere z'Abachina agenda kufumba ku mmere endala wezityo ategeere naawe ng'omuzadde obeere impressed ogambe nti yes this is very good so package eyo tugiyinayo mu holiday era nja kukomawo wano wennyini nkikubuulireko ssebo. Muwandisa ddi abayizi muyingiza ddi abayizi mu mbeera oba tuyinza okuyita intake mu mwaka omulamba? Kati twatandika actually abaana gye bali mbaleseeyo nga basoma twatandika aba March bagenda paka end of May kati tuyingizeyo abalala abalina next intake eyingira mu June bano babeera bawummudde nga bano bayingira mu June era nkubuulira nti niwe mbadde wansi nga bankubira bagamba batandise okujja aba June batandise okuapplyinga okuyingira kubanga tetwagala gamba nti affe tuyingiza kino kyokka tubawa chance ne bana abasoma weekend goyagala kusoma weekend ojja ne tukkiriziganya nti nze schedule yange nga nze nkola Monday paka Friday naye Saturday nsobola okufuna obudde ne tukkiriziganya nenkuwa obudde nojja nobeera ng'osoma ku weekend naaba yesebo. Mukyala Namusoke, akose zino zimusomesa abayizi oba zimuwa abayizi muzibawera ku mutendera kyoba wemba mmaze baluwa ntongole kijenfuna diploma certificate mu nteekateeka efaanana bwetyo? Tuyina diploma ne certificate tu registered under DIT Directorate of Industrial Training ate nga gye tweyongerayo tugenda ku registeringa ne UBTEB kati abaana baffe bamala okusoma tasoma busomi nti naafuluma tukuwa olupapula ba DIT bajja kujja bakwasesinge bakuwe ekipapula ekyo kyoba ofuluma kyakyo kubanga mu nsi ennaku zino olupapula lumiininga a lot. Yes, kikulu obumanyiivu obeerolina. Kose zino ziri accredited ebitongole bino ebyowaggulu ebivunaanyizibwa okulondoola amatendekero gano ag'owaggulu? Yes, ekyo kyennyonnyodde nti DIT eyo Directorate of Industrial Training eyatu accreditinga era buli mwana asomera mu Libra akimanyi nti at the end of my course waliwo kati ng'aba home based care nursing. Aba home based care nursing beba abaana abasoma okulabirira abalwadde. Ndozo ogendako mu ddwaliro obanga olinayo mukaddewo ne bakugamba nti mukadde wange mulwadde naye abadde mu ddwaliro katwagala omuntu amulabirireko ewaka kati nabo tubalina aba home based care nurses kati nabo ba home based care nurses tubalina bo basoma 6 months kosi yaabwe ntini ya 6 months abalala basoma 1 year ne 2 years naye era we bamala babawa certificate. Yesebo. Kose zino zizina buwanvu ki era olina kyewekonyeeko kiri ekya class schedule nti waliwo oba oliawo abantu abakola nga banjagadde okubako kose zebakola naye nga oba oliawo schedule eyinza obutamusobozesa kujja kubeera nga afuna okubangulwa kuno. Kose zino zina buwanvu ki era class schedule eri average efaanana etya onlabe offe asobole okuginnyonnyoka obulungi? Neyanziza nnyo ssebo tutandika okusoma ku ssaawa 2 ez'okunkya ez'okunkya ne tukoma ku 10 abo abasoma daily kuva ku Monday paka ku Lwokutaano kati aba weekend nabo
bagenda kutandika kujja naye nga nabo basoma Saturday ne Sunday. So ka period kaabwe ko keeyongerayokko kubanga bo baba basoma ennaku 2 zokka. Naye bano abalala bajja ku makya n'amala okusoma n'amaliriza n'agenda yessebo. Aliko BBS Terefayina nche olunaku lwaleero ku program olutindo ndino omukyala Sylvia Namusoke ng'onono ye principal oba yakulira ettendekero lya Libra Vocational Business Institute abasangibwa wali mu bitundu ebyo 0 kilomita 5 ng'ovudde mu kibuga Kampala. Atuwulira enteekateeka gye balina mu mbeera okulaba nti bayambako okubaka ettaffaali bagatta ku by'abantu ssaako n'enjigiriza y'eggwanga. Amukyala Namusoke, bwe twasomeranga fedda nga abazadde tebalina ngeri gye bamanyaamu naddala ffe naddala omuntu waba amaze siniyo 6 omuzadde talina ngeri gy'alondolamu mwana by'asoma. Mmwe wammwe ki ekibafuula ab'enjawulo? Mulina enteekateeka omuzadde w'asobola okuba asobola okulondoola omwana ono kakasa oba ddala omwana ono ddala ky'aŋŋamba nti asoma. Mulina enteekateeka eyo ewammwe ku Libra? Yes, tulina enteekateeka eyo. Tulina parents meeting ze tutera okuteekayo. Mu parent meeting ne tuyita abazadde, katuyinza okuyita abazadde ba fashion. Ne tusooka ne twogera nabo ne tubabuulira bwe tuti bwe tuprogressinga abaana abakoze bwe bati kino kye tukoze tutambudde bwe tuti ne tubayita ne tubabuulira kye tutambula. Ate tulina ne website yaffe omuntu asobola okugendayo n'alaba kye tukola everyday tugi updatinga every time. Tulina ne WhatsApp groups ze twateekamu zirimu abazadde, so tubeera tubabuulira kino kye tukola buli ddakiika, tubabuulira kye tukola buli ddakiika. Naye tulina ne system nti omwana waayingira mu ssomero aregistaringira ku gate n'alagayo ne ID ye n'ayingira. Kati omwana atasobola kulimba nti Sylvia yavudde ewaka yazze ku ssomero ate n'onoonya regulo nga tomulaba. Kati tulina ekitabo ekyo nti omwana aregistaringa ng'ayingidde. Ne tubuulira n'omuzadde kati kaŋŋambe nti omwana nga Anita tasomye. Obanga Anita tasomye, tikyera ajja n'agamba principal Anita nno tasomye, amaze ennaku 2 nga tasomye. Tukubira omuzadde wa Anita ne tumugamba Anita takyasoma, obuzibu bubaddewa. Omuzadde n'atubuulira we tuli ne tukola ekintu. Naye tulina follow up eyo, tetubaleka ne babeera eyo naffe ne tubeera eno. Nedda tukwatagana n'abazadde baffe. Yessebo. Mu mbeera ey'okusoma kuno okwa primary ne secondary, abayizi babawa report gye bazzaayo waka. Omuyizi n'ategeera nti oba mbadde nsoma naye nkoze bwenti, performance yange badde bweti. Ku Libra omuyizi ayinza kwekubamu atya tooki oba mu mbeera eya assessment nti nga bwe ndaba nkyabulamuko wano nina kwongera maanyi wano. Mulina nteekateeka ki ey'omuyizi okubanga akola self assessment? Tukola tests kubanga buli wota testinga muntu tategeera nti kyakoze akitegedde batali. So tuba testinga, tukola tests ne tubakola tests ne tuba marking, abasomesa ne baba marking ne babawa feedback nti Sylvia wakoze bwoti. Ateeka report yako n'omuzadde tumusindikirako, omuzadde n'ategeera omwana bwati bwe yakoze. Naye ate tetukomaawo kubanga tuli hands on ng'essomero. Tulina olunaku lwa exhibition. Abaana ne buli omu najja nga alaga ekikye nti nze Sylvia nakoze kino, nze Jemima nakoze kino, nze Sheila nakoze kino. Ne tumanya nti kino kye wakoze. Accountability kati mu Libra kubanga moto yaffe eri skills for excellence. Tukkiriza era buli mwana ali mu Libra akimanyi nti olina okubeera excellent at everything you're doing. Kati buli kyakola awaayo obwongo bwe bwonna okubecominga better at whatever they are doing. Era wojja n'otukyayira ojja bala buli omu ayagala ku making sure nti kyakola kivaayo to the best. Yes, sir. Amukyala Namusoke, okusoma kw'abayizi oba oliawo tekukoma ku musomesa agenda mu kibiina n'amuwa amagezi. Naye oba oliawo wabeerawo services endala eziteekebwawo omuyizi ono zimusobozese okufuna amagezi gano ag'omu kibiina n'ag'emikono nga tafunye kutaataganyiza. Mulina facilities ki oba services ki ezisobozesa abayizi bano okutuuka ku birubirwa byabwe mu mbeera y'okulaba nti bafuna amagezi okubayambako mu mbeera eno? Kati tulinawo ka programu kaffe ke tukola ak'okuyamba abaana okudevelopinga esteemu yaabwe. Kubanga ng'eggwanga n'amawanga amalala abantu balowooza nti omuntu agenda mu vocational alemereddwa tabitegeera bulungi naye ffe tubateekamu esteem. Kati tulinawo ka program ke turunninga nga baakava mu kyemisana buli mwana n'asobola okwogera ne tubawa topic of discussion. Ne tugamba kati market your product. Omwana n'asobola okwogera marketing n'akumarketinga n'agamba ka marketing essaawayo buli omu n'abeera ng'ali able to okwogera. Naye tetukomaawo nti omwana akola fashion and design togenda soma fashion and design ka tukwe exposinga ne ku ICT.
so balina okusoma ne ku ICT n'agenda mu ICT n'ategeera nina okukola kino bwekiti kubanga ayinza obba ayagala ka design ka 10 naye agenda akakola atya anajja ku BBS n'akulaba nedda agenda online akalabe adesigning so tuba exposinga ne ku ICT naye nga wekugambye skills for excellence buli kimu tubajjukiza buli ddakiika mu programs zaffe tetusomesa busomese naye tufunayo n'obudde ate nekira kyetukola nga Libra tuleeta abantu ab'enjawulo ne boogerako n'abaana baffe nti tulaba nti ono omwami mulungi ku kino najja n'ayogera n'abaana mu career guidance yes mu career guidance tetugamba kati tufuneyo owa fashion gwe beegomba nga naffe tulaba ali important najja n'ayogerako nabo ne bagetinga motivated ne bagamba olaba Sylvia Awori yakikola olaba gundi yakikola nange nsobola okikola so tetubaleka bulesi kubeera mu class basomera afterwards nti bafulume nedda tubawa chance eyo balabe boogere ba interactingeko n'omuntu omulala manyi buli wo interactingako n'omuntu omulala otegeera nti actually nno kino nsobola okikola mbadde nkikola bwenti naye nsobola okikola bwenti ate tetukomaawo abasomesa baffe they are experts in what they are doing bakugu mu kye bakola nti omusomesa wayingira mu class awo omwana kyayina okufuna and beyond ate akimanyi kyakola they are experts at whatever they are doing kati omwana ajja ku Libra agenda okufuluma nga kyafunye nga wanjawulo nga si talinganga mulala yesebo akimu omuntu ogenda mu ssomero n'asoma n'okusomeza okusinga okubeerawo nti abantu bana bagenzi ne basoma banoonya emirimu ne gibabula ate nga ne mu kusomesa kuno ddala ku mutendero gwa waggulu nga aba Libra kusomesa nti abayizi babasaba okugenda okugezesebwa oba ogenda okukola industrial training oba agiyinza okuyita internship Libra mulina nteekateeka ki eyambako abayizi bano naddala abakyasoma okufuna placements oba ebitongole gye bagenda bafune okugezesebwa kuno n'okubayambako okutandikawo n'okufuna emirimu nga bwe nkugambye Libra is a brand kati ffe nga brand tulina ebitongole bye tukolagala nabyo bye twawandika nabo memorandum of understanding nti abaana baffe tugenda baleeta ewuwo abamu bizibu biri mu Kampala muno tugenda baleeta ewuwo bakole internship ate omwana wajja n'akola internship n'akola obulungi nze ndi musomesa by profession naye nti we nakolera internship nagenda okukola school practice we nakola obulungi ne bansigazayo kati n'abaana baffe tukibateekamu nti tugenda eno you have to make sure okola bulungi ka excellence ako tokaleka mabega buli ddakiika tinookola bulungi so tulina gye tugenda oba placinga tulina places that we are going to put them in for internship tebagenda kutambula nga beenoonyeza for the start tugenda ku making sure nti tubateekeyo gye twayogedde nabo bakolerewo internship ate bwe bakola obulungi bajja funa omulimu naye ate tetwandiyagadde nti babeere nga tebanoonya emirimu bayige beetandikire ekyabwe babeere ba job creators that is our aim as Libra nti babeere ba job creators azze n'akola internship ku BBS n'ayigayo something n'agenda n'akikola tetwagala creating a job seekers again twagala more of job creators and that is what we are doing as Libra fenga Libra kyetuteekako nnyo essira abayizi bano abantu ab'enjawulo bazaalibwa balina talanta n'ebitone eby'enjawulo nze nga wendaba ndi musambi wa mupiira nkuba namba 2 teri muntu ampunyamu mulina enteekateeka eyambako abaana bano abalina ebitone okujja okubikuza n'obisitula mwana asamba mupiira nga nze waliwo oli abiibya amazina waliwo omulala oba oli awayimba tubulire ku co-curricular activities n'amaanyi ge muziteekamu ku Libra okusobozesa omwana okufuluma nga ajjudde omanyi waliwo the saying egamba nti work without play makes us dull nti tuyina co-curricular activities tuyina basketball tuyina netball tuyina football tuyina ne indoor games nze nzannya chess so tuyina indoor games ezo abaana tuba exposinga nga bamaze okusoma ku 5 ku 4 bagenda ne participating ate tuyina house system nti mu house system abaana competing according to their houses so far tuyinawo Cairo ne Kampala nga house system houses zaffe kati abaana ba Cairo competing n'abe Kampala in different activities Kampala house ye tujina bagita Libra tuyina house bagita Kampala endala bagita Cairo yes twazinemenga based on their dormitories kati bano competing mu different activities ne bafuna olunaku ne batushowingira ate to developing a leadership y'abaana tuyina guild president ku Libra si buli mwana nti alina okujja gambe principal scarlett yanoze principal teacher yakoze kino principal naye the leaders bayogera ne ba leaders bawe ba coordinators mu
mu classes zaabwe mu courses zaabwe ne bayogera ne guild najja nangamba principal wano nno twali terezezaamu principal tubadde twagala kola kino naye ate tukolagana n'abantu b'ezziroobwe ab'ezziroobwe bwe babeera balina emizannyo bajja ne batugamba ne tubawa ne ku baana baffe ne bazannya nabwe ku emizannyo babeera nga balina activities era nekikola so co-curricular activities nayo tuzigiwa amaanyi mangi kubanga twagala omwana abeere all round ngajjudde yes sebo abantu abamu batera okugamba nti amasomero gajja mu bitundu byaffe naye tetugafunyeemu ng'ogyeko abo abagenzi ne basomerayo essomero lyajja naye abaana bagundi bebasomeddeyo abaana ba Sylvia basomeddeyo bokka bafunyeemu mwenga aba Libra kiki mugasse ku community y'ezziroobwe awo muwangaalira omuntu wa community agambe nti wadde mwana wange tafunye mukisa kusomerayo naye oba oli awo nakyenfunyeemu mu mbeera ya corporate social responsibility kye twasooka okukola abantu bewaffe abakola bamu Libra twakola akazindaalo bamu community ziroobwe community wakataayi abasomesa abamu bava mu ziroobwe bano abalongoosa baani bonna nabo twabajja mu ziroobwe nti we give back to community emirimu ate tetukomyawo tukola social corporate responsibility ezo netugenda netukola netuwaayo we give back to our community netugamba nti katugende ezziroobwe tulongooseeko waliwo essomero bulungi bwansi waliwo essomero eyeetaaga kino netugendayo netubawako naffe akatini kwe tuyina ate tetukomyawo tukkiriza amasomero amalala ne gajja ne gatulambulako netubawa career guidance nga bali mu senior 4 baagala okumanya neeyongeddeyo ntya ne bajja mu Libra so netumakinga sure ba LC chairman ba ziroobwe tetubalese tuba tulinayo ka function nga 12 tulinayo owekitiibwa honorable Jesse Muyingo agenda kujja ku Libra ba LC chairman b'okukyalo bonna twabayise bajje nabo babeere part of ebisalibwawo kugamba stakeholders nabo babeere nga bali part yes sebo Mtana Musoke omuntu awulidde ebigambo ebiwooma ku Libra nga ayagala oba oli awo okumanya ebisingawo ayagala kola online application ayagala kumanya bisingawo ku courses zammwe alabe ku facilities zammwe ayinza kubasanga wa ayinza kuba ku namba za simu ki oba ayinza kukozesa kibanja kikyo ku mutimbagano okulaba nti abatuukako tuyina website eri www.libravocational.com osobola okgenda eyo oba osobola okuba ku simu yange neya office esimu yange eri 0781 579122 endala eri 0703 725726 kanziddemu 0781 579122 endala eri 0703 725726 kwezo namba osobola okuntuka anytime naye woba toyagadde kujja tulina offices entinda wane Kampala entindo osobola okuba kweze namba yaffe nojja ku office zaffe entinda awo nga ku Capital Shoppers yes entimba tulina wekizimbe naffe mwe tulinamu ka office zaffe kati osobola okujjaawo n'oyogera naffe ate n'ekira kyembadde sigambye nti tulina abaana abava e Kampala nga ye tasula ziroobwe so tulina means of transport tubaleeta n'abasomesa abamu abava e Kampala ne bajja ne batuuka ku Libra. Buterevu, Mukyala Sylvia Namusoke, principal wa Libra Vocational and Business Institute wali mu bitundu ebyeziroobwe gatuukayo bettanire bakubangule saako n'okulaba nti bakuyambako okubaako kyotegeera kubanga kikulu nnyo okubanga osoma obutasoma bulumakuze. Programu olutindo y'olunaku lwaleero kkiriza ngikumikirize wano nze Peter Atenyi wabula kkiriza nkulekere musajja wa Kabaka Michael Birimi Matovu akutwale mu programu omuvubuka wa leero ate ekiro Steven Danson Busulu ajja kuba akutuusako programu amaaso ku ggwanga. Nze Peter Atenyi tudingane omulundi omulala ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Libra Vocational and Business Institute erisangibwa mu disitulikiti y'Eruwere Ziroobwe mu kibuga ky'e Wakataayi kilomita 5 okuva e Kampala. Tulina emisomo nga